So tukugamba tosikanya zaala kudda mu bintu byagaana. Tereeza, kubiriza, somesa, jjukiza ebiba biganye ebyo byenenye, omanye nti munnange mukyala wange kino kyakola ki kyagaana, mwami wange kino teyakiyiga ewaabwe, era obeerawo ng'ogezaako kukuba bituli. Kubanga obufumbo buwangaala nnyo nga ffenna tukubangana ebituli bya munno by'ozibikira, walemeddwa gwe wokwata, wanafuye wokola ki wojjuuliriza, ne tubeera nga twejjuza. Kubanga obufumbo omugaso gwabwo apparently these are two halves that come together and they make a whole. Okay, so nnyazaala twagala abeera eri gy'ali nga naawe oli eno nga omubulaga nti mutabani we bambi ali mu kugezaako. Kibi nnyo kubanga oli mu kulaga bukendeevu bwa mwana mulenzi ono. Buli kaseera gw'oyogera ono talabirira baana, mama omusajja n'omulekera abaana nabanga tasobola yadde omujja mu pampa. Ogwe bulowooza ono bwe bamuzaalire wabwe waliyo pampa. On top of okuzijjamu ate kati omubanja n'okuzigula, ate on top of that ate era omubanja n'okuzijjamu. Ye bannange ogamba omuntu ye ayina kujjula ddi nga ali mu kabbuli. Munnange obufumbo buno bwe twagala era bwe tulimu, tusanga abantu baffe nga nabo bali ku zero. Omwami wo teyabeerako na muntu, naddala abo abafumbiddwa nga be bakyala abasooka. Yali tabeerangako na mukazi. Tamanyi nti n'ebintu bibeerako oba nti stokisi zirina akabaketi mwe zibeera, panti zirina akasero mwe zibeera, nti ate essuuka simanya bazizingako. Tabadde teyabimanyiira. Si nti tabisobola naye nga si bye bintu oba oliawo bimwanguyira. Kati tukugamba mwana wattu Tereeza, kolera ddala. Sayidi nno zombi tulina abaami abalina omutawaana nga omwana w'obuwala muzaalira abaana naye nga tayagala baana. Nakiraba ennaku ezo ng'omukyala azaala abaana ali mwana wa 6 naye nga ye tayagala baana. Era togenda kumulaba ng'atudde awo buuyombo abaliko simanya, ate abasiisiriza bizigo simanya, abanaaza simanya, abakola ki, ng'ebintu by'abaana naye mukazi wattu teyabitegeera oba teyabiyiga oba tabyegomba. Kati bw'osangira omwami ajeeyo ebbaafu munnanga atali mu kunaaza bwana bwe era yabusiisiriza bwabaddewo yakutte sapatu zaabwo yayoza panti zaabwo, si nti oli taliiwo oba munafu, wabula ekyo tekiri mu bintu oba oliawo byanyumira okukola. So ensonga yaffe eri nti obunafu bwo mu mwami wo oba mwoyo omuntu gw'olaba togeza n'obukuba abantu be. Kubanga abantu bali balina okwagala kwe balina ku muntu waabwe kw'otasobola na kutegeera oba oli oba kw'olina ku bantu bo naawe. Era nga tetwagala obeere ng'ate oleeseewo luwonko, oleeseewo bantu bano kutandika kutunuulira muntu gwe bawangadde nabo gwe naye emyaka 3, oli abadde mwannyina w'omuntu emyaka 3, oli mutabani wa muntu emyaka 3. Kakati gwe oyagala oveeri otandika okubalaga nga omuntu ono mutabani waabwe bwali omukyafu. Togenda kufunamu ekyo, wabula yonja nyumya ne munno, mubuulire ekikusanyusa, mubuulire ekiwandyagadde atereeze, tubeere nga tutambula bulungi nga bawulira nti ewa Bulayimu eyo ewa Kamade eyo munnange tebalina mutawaana. Okujjako ensonga enkulu ate era nga nazira tetuzoolekeza bakadde, tetuzibuulira nnyazaala, tuloopa mu bantu balala. Either ate bwana tuwandiropa oba ewa taata naye maama oyo alina omukwano ku mutabani we, engeri ntoza mutabani we gy'aba alina enkovu. Omanyi bamaama bagatta enkovu n'abaana baabwe. Amakundi ago ge mulaba nkovu eva ku maama. Ekkundi lyange n'erya mutabani wange gaamala emyezi 9 nga geekutte bwe gati. Ng'ebyokulya biva mu nze ne bigenda mu mutabani wange. Bannange ensonga eyo tezannyisibwa. Ebyokulya nga biva mu nze ne bigenda mu mwana wange ow'obuwala emyezi 9. Bwe nawuutanga supu wa mukene ng'agenda direct mu mwana oyo. Bw'owuuta akajjuyisi oba n'onywa ku buugi direct nga bigenda. Kati enkwatagana eyo ba bondi eyo
tewali kintu kisobola kujja ne kigiyingiramu okujjako nga mukozesezza embeera etali nnungi. So tojja kulwanyisa bondi eyo, wabula gifukirire nnyo, kubanga bwe lwebeera nga emmerufu oba ng'etambula ate munnaye tuba tufunamu nnyo. Okay? Tugamba nti nnyazaalawo omuteeke mu bantu b'osabira. Saba nnyo Allah wangaaze bakadde b'omwami wo. Saba nnyo Allah wangaaze bakadde ba mukyala wo, kubanga omuntu buli lwabeera ng'ayina bakadde be alina obuggumivu bw'abeera nabwo, alina ebintu byakugamba, aba muntu mulamba. Era bwekuba kulaga mukwano, naddala omuntu ng'akuze ng'alabe ku bakadde be aba alina ebyokulabirako bingi, naddala nga birungi bw'aba nga yakuzibwa abantu balungi, ng'ajjukira bulungi nnyo maama we bwe yayisa kitaawe, era ng'ajjukira bulungi nnyo taata bwe yayisanga atya maama. Ajja kubajjukira nnyo nga taata aggulawo buutu emmotoka bwe yaliwo, ng'era bajjamu enkota y'amatooke, kilo y'ennyama, kilo z'ennyama, amata. Nga bwe nzijukira wa taata wange yajjanga buli lunaku yakomangawo ne payinti z'amata 5 liters of fresh dairy milk buli lunaku, ng'aleeta emigaati 3, buli lunaku ng'aleeta bata. Ebintu ebyo siribyerabira. Era taata wange oyo mwagala nnyo kuba alina ebintu bye yandaga nange oba oliawo. Naye abaana abo abazaalibwa omusajja oyo olw'okuba bawangadde nga balaba taata waabwe ng'akola ebintu ebyo byennyini bye bagenda okukolako gwe bawasizza. So sabira nnyo bakadde bo oba bakadde b'omwami wo oba bakadde b'omukyala wo bawangaale, kubanga bwe bawangaala babeeranga kitabo, baba kitabo ekyokusomebwako oba ekitabo ekyokwejjukizanga, oba okirabye. So buli omuntu olwakula nga bakadde baabalabako ayina obutebenkevu bw'abeera nabwo. Jjukira nti buli lwagenda n'abalabirira banaabatwalira ku betu banaabakyalira ali mu kufuna mpeera, ali mu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu yenna bw'obanga olina okugeza nga munno oba gw'oyogereza bakadde be baamufaako, omuntu oyo ndoza naye tulimwogerako. Omuntu oyo bambi aba ayina ebimutawaanya naddala mu kifuba kye ne mu bwongo bwe ne mu mutima gwe nga bingi.